Katonda ono mukulu eyayawula amatako buli limu ne libeera ku sayidi yaalyo. Okutambula kunyumya atannayitaayita yatenda nnyina okufumba. Nazzikuno abasajja tebaabeeranga na lugambo, naye abasajja be bazadde mu 1980 paka 2000 bataata mwambadde amabeere n'obusolo bw'abakazi. Bannange ennaku zino abasajja balina olugambo okusinga abakazi. Omulembe gwakyuka baddiya kiki? Mulimu omusajja gwe batuuza mu kigambo n'owulira nga ya it was a mistake, Katonda omuteekako amanege. Emirembe gikyuka. Bataata edda babeeranga mu nnimiro, bano babeera mu WhatsApp group, ku Snapchat call, ku Facebook, ng'omusajja omulimu gwe lugambo. Nze nali sikirabangako ebintu by'abakyala. Baddi abasajja abalina olugambo olwo lwaki temufuukira ddala lumu ba lady boy ne mwambala ebiteeteeyi ne mukola make-up ne mufuna amabeere ne mubasalako n'ebinege ne babikola sajja ne babikolamu liposuctions. Ne mufuukira ddala abakazi kuba muli bakazi. Bannange naye gwe okimanyi nti omusajja ayinza okuddako n'akugeya ng'olowooza ayina emmana. Nazzikuno okutambula kulaba okudda ku nnyuma ate nda nnyina simanya nnyo kumanya nnyo ko bisajjamu mulinga emisi.